nga Beenansi baakubiriza abantu be bulijjo okukola ebyo ebibakuuma nga balamu bulungi. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga akedde kulemberamu bantu ba Ssaabasajja abawangalira mu ssaza lya Washington DC mu America okukola dduyiro. Omuntu ayinza okukyabanga okulusanya omubiri. Era abantu bangi baagala okulya emmere ne batuula awo ne beebaka naye ate ekyo kireeta obulwadde. Naye kakati mu kumanya omugaso naawe wootegeerera nti okyetaaga. N'olwekyo twagala abantu bonna mu Buganda ne bannayuganda bonna beemanyiza okukola dduyiro ekitono ennyo emirundi 3 mu wiiki. Naye kyandibali kibi ne bw'omukola buli lunaku ne bw'okola dakika 3 oba 4 olunaku kiba kikumala. Naye n'ekirala abantu beegendereze bye balya. Kati yafuuka nkola mu bitongole by'Obwakabaka abakozi bonna okukuuma emibiri nga miramu nga bayita mu kukola dduyiro. Okola dduyiro kuyamba omubiri guzaamu amaanyi okumalawo obukoowu n'ogukuuma nga guli mulamu kirwanyisa endwadde pressure n'omugejjo kuba nti onafuwa naye bw'okola dduyiro kikuyamba n'omusaayi okutambula obulungi. Ate si Lwakabaka yekka kutugamba naye naffe kitwakatako ng'abantu bw'ate abazungu ababikola ate bawangaala osanga abazungu myaka 10 myaka 9 Bajapani naffe myaka Amerika nga omuntu kyekimu ku nsonga ezivaako obulamu bwaffe okugenda nga ate bwandibadde bukyali ku nsi. Nkola ya Bwakabaka bwa Buganda okulaba nga abantu ba Ssaabasajja Kabaka bonna balamu bulungi y'ensonga lwaki kikulu abantu bonna okwettanira okukola dduyiro. Nze Stella Nandawula mu ssaza lya Beene erya Washington DC.